Ebiseera bingi abantu bamaliriza okusoma ne bakulungula ebbanga nga banoonya emirimu. Naddala amawanga ga Africa agakyakula kyokka ne gibabula. Ekizibu kino kyandinogerwa eddagala singa bannayuganda banaakozesa omukisa gw'okusomera mu mawanga g'ebweru gamba nga Japan gye bayinza okufuna obukugu n'okwetandikirawo emirimu ate n'okubangula abalala. Dr. Midori Diamond okuva mu ssettendekero wa Hokkaido agamba nti abantu abafuna omukisa okusomera mu mawanga ga Japan bafuna okubangulwa mirimu egy'enjawulo egireetera Abajapani okulaakulana nabo ne basobola okubaako kye beekolera. Singa ogenda n'osomera Japan era osobola kukola part time job eri n'ofuna experience era kireeta future nungi for you. Wabaddewo okutya mu bantu abalowooza nti olulimi Olujapani lwandibazibuwalira, naye Midori agamba nti basomesa n'Olungereza ng'omuyizi yasalawo ekinaamwanguyira. Kale singa nga toyogera bulungi Olujapani naye tofaayo osobola kusomera mu Luzungu. Waliwo koosi nyingi nga basomesa mu Luzungu. Omu ku bantu abasomeddeko mu ggwanga lino ategeezezza nti okusomera mu ggwanga lino kimugasizza bya nsusso kubanga empisa ze zisooka mu byonna n'ebirala ne bigoberera. For me, one of the best things about studying in Japan is that people are very kind, and it doesn't have to be like everyone is naturally kind, but the culture is kind, and so it's really easy to survive there. And then the culture emphasizes a lot about respect, as one of the earlier speakers said. One of the other very nice things is that Japan invests a lot of money in research, so it's possible to actually use like the latest technology to conduct research either in Japan or out of Japan. And also a lot of Japan